Basugra Herbal Solutions katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira Basugra Herbal Solutions katwe ku nooti 7584844314. Be Basugra Herbal Solutions katwe. Boss, Lugalambi Mugobi. Guno yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dustamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Happen this year your party jiba tukola like more like politics. Njagala tukomewo twogere ku bawizo musajja w'ekisa kya Mukama. Ne mu kisa kya Mukama waaki yatulaga amabina Isma. Nze bwe nagala babwenti nanyigadde liiti emirundi n'ekifaananyi ne kivaawo naye nga nkyanyigawo tewabawo ene mistake yonna. See you. Enkuka bya bimwe vimba lero yesenye tongole ligalawo Omwaka. Antiko yesanyu tugenda kwesasuza emyaka tetumaze ng'enkuuka nno ennyonta gitulina ogimanyi. Amazina gaffe gali mu biwaddo tugalawo bya bimwe ne tugulawo 2023 abayimbi bonna bakomediani bonna badj kasikaze n'omu ekigwo children's park weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna tengula mu lubiri lwonna lwakamasi ebirabo nfofoolo keera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopta ukwabona embandi ku makya lukoba ku lukoba tunyanyagiza emirere onoowulira enkuuka kulya kusanyuka kucakala kuvimba enkuuka 2022 vimba mujjajje bulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititife namaani emmaani ebiwala bijjeemu ebyakola hipsa zagano kubalansinga mujje munkuuka 2022 vimba okuyingira kwa mutwalo ku mugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalonga abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka VIP emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nnyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byagidwa PBS Samona Products Aviation Uganda Leading Distillers Fast Bridals MTN atwalo ne bitegekebwa Luba Events. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Kati eno gye bayita vaawo mpitewo eggalawo Omwaka. Tuline Isma tuddayo okutunulira stories ezimu
ezibaddeyo omwaka guno stories that have shaped the year 2022. Of course, this is the last Saturday of this month, and of course it's the last day of the year. Show you gadde omwaka. Tumalirize atugadde. Abalala ennaku baabala bubi. Kulubule. Kuguli. Bulo mujabula kuguli chamagero kugujja naye ng'oguggala. Ikyuli aguggadde. Yagenda okuggala wala. Yeah, so nga tunagenda wala nga benzize enkola ino mungamba kasukutoli Katias toyina mpisa sijja kyusa mu next year ngendo beera sijja kuba na mpisa. Ebintu ebijja kyuka bitini era mujja sigala nga mugate kiina mpisa naye nga bemulaba so you subscribe tebalaba nti mpisa bo balaba byoweereza nze ng'omuntu ndeka laba byenkola ki so ba subscribers beyongere temubuuka bulango sente twongere zifuna ate n'abantu abali eyo boba endowooza yo togiwa ng'ogiweesa ebintu byammwe by'ekisiru tegeera nti nze content finder content giver gwoli birowoozo ki receiver. Thank you. So leme kukiisaawo. Otherwise, thanks for supporting this year. Now, soko buuze ku bantu Isma. Amuli mutyayo mwenna gye muli mbagaliza ennaku enkulu n'omwaka omujja ogw'emirembe mwebale kubanga mubaddeko omwaka gwonna Katonda abadde w'amaanyi tumusabe bye twagala tukkirize nti baatuggyeko abatuggyeko ye nannyini buyinza wa Mukama gye twava ate gye tulidda bumuvu fufu mufufu abalina obukosefu Mukama Katonda abasusse kati kano tugenda kakola mu abakala ba comment njagala zibeere nga ziyiika betutandika okwogera nga ku bafudde for example tubadde n'olanya yafa Katongole Haji Katongole Haji waffe owawano Father Lokodo yafa n'ayitawo buyisi yafa Mukama mwebwe byomala yemyezi tutumuzza negwe Father Lokodo tebamuziikirawo kyomala ati ga yafa Mukama Father Lokodo wafa wala yabuuza Father Lokodo yakomawo ne mugaa kiki kyotegeeza ng'asimanyi yafa twamuzika Mukama ebiseera abakungu bafa nnyo jjukira kati Lokodo we yafa tewali yabiteekako maanya kati abalala bali eyo osobola okuba ng'oyongerezaako abantu abaze bakufaako Haji Katongole n'afa Seka Anasi Muzaata BMK gwe obulwadde bwamenye kyali wange onomuyita spende emunyonyo girumukuba wansi twafiirwa abantu banyo omukazi wa funeral service yatandika ebintu bya funeral service Uganda funeral service ate ekyannuma evening eyo nali mulaba nga atunyonyola ku nkula gye bakoze bya covid okeera ekya nti yafudde. So it's been really a sad year, but I think the prominent outstanding death we had this year was for the speaker Olanya pozi wagenda okuziika sagenda ziika naye nagenda mu makage twalina ne Lokech ne Lokech by the way yafa mwaka guno ne Lokech yafa mwaka guno then tulina ne Tumwine nayokufa kwa Tumwine kwali kwa tabu wano ID soldier man yaleeta obuzibu abantu abakyali ne mukomera abantu baazina lwa Tumwine nali sikirabangako nange ekikulu Tumwine yetagenda yalitagenda bantu bamunyumya naga twamugamba tokuba ye nakuba naga bannaye obuzibu bwazize dda tutandise tugende so but regardless twafiirwa abantu abali prominent abakoledde eggwanga oba tobaagala batumwine baspeaker naye roadmap tosagikola ki gijjawo kyali sad but as a country twaskiping on nga tukola ki nga tugenda mu maaso of course nebabaawo n'ebyokuyiga abantu baavayo nnyo okugamba nti abo oba okyali mulamu gezaako okola nti weeyisa bulungi bano abantu abalala abasigaddewo ku nsi munnange n'olaba Tumwine musajja yeeyisa bulungi naye bano bassemuju abasajja batumwine bakiringa kayindo tafiire yeeyisa buki bulungi naye bw'omuleeta mu media ne bassemuju balina engeri gye batwistinga omuntu n'ava muki kati bano bajaasi kati Tumwine abantu bamufuna bubi olw'obuntu obutono ennyo bwe bamulabako kuki ku TV
naye nga as a person tumwine musajja mulungi n'abaana be yabakuzanga bampisa ki nnyo. Yes. Anyway, but of course ku bantu abalala abafudde guno omwaka story ya BMK yamala n'ekyaka nnyo neya Haji Katongole abantu nga aspirani walastia abantu nga balwanira ebintu ekya BMK ekintu mu Africa kiri simple nti we own things ekitegeera teri muntu wa Africa afa abantu ne baba bazadi ne banka abadde ne bonds abadde ne securities walwali faako chogola banga go webuuze nabuuza ke MTN Airtel company omuntu ng'afudde mobile money alagawa ne bankula basema maisi mu lutalo ti ogenze kulwa Gaza na Palestine enziruka novayo kirungi okulaga nti awo ntiddewo but nkugaya kasuku property zatumalamu ebiri tangible byolabako kizibu nnyo ze ndudde Uganda sewulirako bantu bali awo nti bali mu kugugulana na bank ebalaga akaunti ya taata waabwe ebalaga bonds okitegeera naye ebintu ebiri physical era bwofa wabaddewo omusajja Nigeria gatannafa Haji kakiripo katambudde nnyo ng'ali mu ddwaliro ICU ne wajja bajja tyaba batano naye ng'eŋŋuumi eriwa ng'agi bamukwata nako ku gundi sayininga wano ova mu byokwerwaza because property kyetutunulako omuntu yenna kyaba akoze eki atunuddeko se nebaza Katonda kasuku mama wange yafa wafa batuzaala abaana bameka bana mama wafa alina ennyumba wano Lugoba sister wange babiri babeera omu abeera musawo abeera London omulala abeera Boston omulala yekka ali married wano naye kasuku despite tetwalina wadde okukayana nti mulina kyemukayanira mwagabanye juzi ate yenze mulenzi nzekka nga nina n'ability egamba nti buli kimu kankitwale ye ne watabaawa nnyega saability yokka kati ate ndi ne mu gavumenti sanoleeta okwacountatera zimera mumberereko wano nga wendi naye kasuku kakolaga ebintu nti olina ebintu byotuka n'ogoba ku mutima kasuku fe nze nayagala nnyo gaggawala nabeera muziddi era natukako ebweru kubanga nalina akaduuka ebweru bweti medisentongo naafuna esente nga mwali mwemanyi nentunula bwenti kasuku nga kiringa oba okujja ng'ogenda wa muwala notuwa ku geeti w'omuwala w'oyingira nga waliwo lika essajja lifulumayo omanyeyo olukujja okoluuti ekitegeera kati nali naakavaawo medi naafuna kubanga neyo Desemba medi nga yatuvuga sentongo omutima oguwaalirya ne gutuuka ne gukola ki ne gugwawo ate n'amiisi yanjigiriza nnyo we najja wano amiisi abuulirira naye ebintu byakubuulirira ebiseera ebisinga ogenda obiddingana nga biki ng'obiraba kati kasuku nze newunya mama wange yafa nakati ennyumba weeri baasalawo tugitunde naye tewali ali mu panic buli muntu alina byakola ki byakola tulina n'amataka eri ebbombo mukono mama wange erina ebintu kati ndi beneficiary naye kati tetunnafuna mutima mu Afirika gumanye nti ebintu bya kasuku wala famire kasuku omuntu n'abafaako ne bamala n'emyaka nga tebannatawaanya bintu bye nga tewali abikaayanira nga babirabirira na butabiziizi bonna bino bikyali bintu bya gundi ng'abazungu omwana w'omuzungu bwamufaako ne rumu bagisipayalinga ebiseera ebisinga ne bagirekawo nga bwe yali ngera wotuuka wagamba this is our room bagirekawo because they give value to what? To life. Naye olaba ebintu ebituusewo ku ba BMK weewuunya abakyala nga bewala bewamuzaata ate era okyabiraba mu famire wakubanga ezo zetumanye eziri mumaki mumawulire naye kasuku this is going on as caused domestic violence death okitegeera spending money mu witchcraft mu bintu ebitakola ki kati bw'otunulewa ewaseeka muzaata
liyalembera nnyo n'otunulamu weeva wobeera ddala oli exposed otuka n'ogamba ate omuntu ali exposed atukalagana you guys come on mulanira nnyumba omukazi mwe yabadde ne bbaawe ng'atannafa kati bbaawe yafudde kati ate oluganda wojjukidde okujja kati senga ebintu twali mu Europe ate abantu bantegedde nti family means kasuku wife and kids full stop. Yes, beyond that bagiyita extended family. Naye tufe extended family omanyi kitegeeza abaana bakasenga waffe weegundi nabo ne bajja gobotegeranga extended ki family abakazi ni baffe anti waffe yabazaala gundi naye nga immediate family yo kasuku yeggwe n'omukyala n'abaana period. Kati tetugenda beyond that. Naye kati olwokuba ffe maama bulaza kasuku ne bulaza we n'aba n'amaanyi ku mukazi wo n'ofananga why bitutukya ng'agamba mukyalawo kuba waffa abadde akugjamu it's because tuyina culture setting bwete weyakola ki kyobola nagambye nti hindu simolo wa justed yakoze bubi nnyo wa ssente taata bwatyo naye abantu balekerawo olwanira ebintu byabafu tebasobola kasuku kuba abantu mubeera balamu n'olaba kasuku bulungi akyapa akola okitegeera ate gwoganye okukola ate bwafa nojja ate obusungu ennyo okitegeera please this coming year gun work stop thinking about your brother's property, stop thinking about your sister's property. Tubagambe ladies and gentlemen bwokola property abantu balwaki tebalina trust mu Katonda kola wiru ekiraamo wandika ebintu byo bikwase looya teeka mu banka mu safety box abantu bagenda okumala okufa nga tewaliwo okukola ki naye munaye kati wano e Kampala batandise n'okugoba ebiraamo oli n'akigoba kati ebiraamo tulina kukola bya vidiyo omuntu nga waali muliwo abantu munaana waliwo neyakigobye ng'ate ye mukulu waliwo gwe nalabye ye mukulu yalowooza yagenda osika kiraamo kyajja atasembayo obuto yasise ate kiraamo tukiganye anyway kwekufa that is death and to everybody out there afiiriddwa omuntu w'omwaka guno I know it's always never easy to take in but Katonda abagumu naye tufa tukuliyetinga space abalala bajje yes bwekiri naye abantu tebajja kikiriza ate simomanya abantu babeera baagala kale okulaba buli kumakya nokera kumakya nga tokyaliwo naye bwe sivaawo ate abalala banajja babeerewo senga abaaliwo tebaavaawo basinja philopas senga tuli luddawa yes we try to create space mu kufa okwo twafunira abantu abafuna love this year for example Rapey made it official nebindeba this year. I was very critical, biased about Rapey. Yes. Kubanga Rapey oyino mmanyako ekintu kimu. Yali realizing anti munsize tulimu ya kibuli. Nawe oyino baneki n'ekibuli. Rapey ayina kibuli. Takola ki si kibuli kino tukiwafujjo. Naye to stand on what she wants. Tagenda. Ayingira ku TV naye yita amanya mwenda bindeeba kokutero gwatamwagala n'omuleka naye mu prediction zasinga okukola love ya bindeeba bwe nagiraba challenge nze bindeeba abadde loving man ne mukazi wa mukoledde ebintu ebi exceptional wa TV presenter yamutwala Paris those are dream destinations ng'omuwala byayagala mweyo age jukira yali aweddemu essuubi ate omuwala bakuzaalamu omwana nga taata temuli kumbere nnyo essuubi likendeera single parenting ng'oli muto yes ati kasuku katuli mwana oliotoka simakayatawo toyingide si ye Rapey omuntu nkugamba as a matter of fact yasangibwa ayina omwana n'ataba n'oli n'atalera taata wa mwana ono alivampinze byonna bye walowooza taata w'omwana okukola yalina okukola n'atakola talinakuzaalamu kitegeeza aba akuziza waggulu kati next year tusuubireyo olubuto kati anti obuzibu bw'ebindeba bwalimu buli bantu awa wabiri
is between a hard rock and a small place. Because come what may, bijamaliriza bindeba alina twala omukazi mu America. That means nti eyo processing aweri ndoza yamuwamu time akole ku TV because tayinza kubanga ate yakagenda ku company empya ate nafuna olubuto okitegedde kati bindeba alina okusaba bwaba yateekayo empapula ze mu kusabira omukazi ye time gyamuwadde okukola ku TV Obano babadde bakola travel history. Ati nakyo wabadde atambula naye ngamba mu mpapula nti wabazi ali muzisaba period eno gyagenda omuleka akole ku TV. Okay. Kati TV bwagimalako omwaka gumu ngeri bitodde ngasikamu. So this year era twalaba Kuruthumu Nakram. Just recently they made it official. Yes. No vira mwao. Nengamba naye omutima omulungi gwe gulituusa ku byobugagga lwakuba omutima omulungi gunkositinze. Teri kinkositinze nga mutima mulungi. Lwendula nga sitaani yange nituuka. Nolowooza ati sitaani yo buli kiseera. So Kuruthumu naye najja n'atulaga ekintu kimu. Nti abawala mwebyula muli bato mugamba munene nnyo mungi naye munnange teri yali akututtekoka ojja waayiriza akulamu ti motoka yakutimba kyapa si kyaddala gawuni teyanyumye naye nga tokolangayo n'ekimu oba tolina yali akikoledde. Kuruthumu is inspiration atya nti omusajja yamuwasa seeka ali prominent ng'ali muto virgin n'amuvaako ate naddamu ne bamuwasa ekyo kye bayita blessing. Abawala bangi abalungi abatalabye ku mbaga bbiri enjala abalina obukowekowe ng'ayitawo n'ogaa maama naye nga tewali yali akyaddewa. naye 2023 abawala mulekiraawo zine waliwo enjala z'olaba waliwo ze baleeta ezikomanga wano naye kati zatandise n'okwewetamu ezi olinaabanga muwabutwa n'obukowekowe ng'omuntu bajja kweyagula omuwala asale omulenzi amaala nze olina okuba n'enjala eziri nnomo kisukka nyumye naye waliwo ezisukka n'otunulira omwana omugamba onaaza otya animo kati nagwe nadde naye essimu aginyiga banyiga bati nomubuuza what is this can't you just do this ataakozesa anyway life weto mu design n'ebintu by'abakyala. So but congratulations Kuruthumu, congratulations Akram yalinnyamu ku lift ku tebo y'abanene si kyangu era naye Akram wange njakunyumiza emboozi y'Akram nja kwagala nnyo Akram ng'okuumya omukwano ogwo kuba abantu gwe bakutaddeko amaaso ameka buli omu agamba from the word go buli omu yakulabanga kiyenje balabanga alina kye wakima. So this prove us Akram kazi nga omuwadde ekyapa tumusange nga wali ewa muzaata yateekawo bapangisa nadduwa za muzaata. Ebiseera bino waliwo yankubira essimu saidi ya muzaata nga ngamba Kasuku leeta ab'amawulire tugenda fulumya Kuruthumu mukozi lwaki ate omusajja kati asuulira ddala eno nimbagamba mutwale eri olujanja ne mugamba oli nti mbadde maye be baagabana Kuruthumu n'omwana we be baawaawo olwo lwonna lujanja kyegambye mayopikizimu w'abantu ba Afirika. Muzaata yafa ne mutaka gyali mu mativu n'amakanzu ge twagagabana kati Akram yali weba ennyumba agisulamu oba tagisulamu mwemumanyi. But of course with people who fell in love Levikson and Desire nabo baakola okukyala owaye teba bali awo manyo bwenti baakola okukyala nze ninayo n'obufaananyi bwe nnina abamu ku bagenyi ab'amaanyi be baayita actually kankyogere bati abamu ku bapasita bugingo yali omugenyi gwe baayita nani nawo ku information bugingo yaliyo pasita wange yaliyo nga babuyina oleetaleeta ebintu byebyekisi
Kadatu banagambira nti bugingo yabindaga. But anyway, the thing is, the two are in love. They're in love. It is a man of God. Yeah. Son of God. So man of God, woman of God. Daughter of God. Of course, nina information je nafuna awo ne bagamba afuka man of God no mwana wabwe nafuukirawo daughter of God. Omwana yete yabijjiramu. Naye bangamba waliwo kebabala nze ekizibu kino kyange kye nina ku mutima nze njagaliza. Ne Levikson wulira yalabira dda ku bagundi bani ono mvuka ayamweganja Exodus n'aba ku Exodus najja n'alaba babugembe najja ne yeeraba tewali kirala kola mumaze addako ki Exodus gundi Levikson tabomba ati kyeya ne banne Kasuku bannaye ajja kubomba. Yes. Ajja yetamu. Yes. 2023 Levikson toyitamu ani anangulira ku KFC muna katika ku Levikson yanjagala nyi simayina lwaki ne Levikson ye muntu nemba ndaba live nampereza nezi message simayina asembe man of God. The thing is, Desire needs a person to live with, and he has set sights on Levikson. Desire yekuba mutima ebintu bingi ng'atuuse mu America. Era bw'oba omulaba waliwo abantu abakyuse mu madiini naye ng'olakinga olaba conviction. Ne Kasuku olaba Desire is a really changed what? Woman. Yeah, Beautiful D, how are you? I know you're watching this. Hey, abera ko ngalaba. Kana kantu ky'omanya ensi yonna ekalaba ne gwota suubira. Kati watogotyo okugamba eri nti owaye nyazaalo n'omutta. N'osaayo omukazi n'onogutulira nyazaalo. Nonga. That is Levikson. Nothing in the Levikson, Desire, Akram Kulthum. Then, of course, Twider just did the Prima. They made up this year. Msaja for Henry. I'm can get Henry young number. Young number. You know, going to Mochi, one Ganganti, Kasuku, whatever. Whatever in a talker, not 18 Omanchi ochan ko chuulira. Yanga Isma yogera nayogera. Naye waliwo otuuka n'otandika olaba ebintu. Noga nti anti yatuuka ne yeebuuza Isma namukola ki? Nga reality wakola ki? Naye gwe ng'omuwa sad reality. Yes, kuba ebintu mbiyiseemu nnyo Kasuku ne wembyogerako amaziga gaagala kujja. Omanya abakazi bakale twakabeererawo. Nakutula ku mutwe nakutula ku guno bakoze ebintu bingi nnyo ze mmanyi muddu awulira waalira nsaana okubeera wabintu gati oli muddu awulira kubanga nkulaba okitegeera kati Enule namugamba Enule okujjako omukazi oyo ng'agenda la lubuto naye bw'atafuna lubuto lwo akulimba anoonya amubeererawo mu lutalo era n'amukozesa n'amubeeza mu lutalo weyamaliriza nga alukoye n'aluvamu. Yangamba kasita yalaba ebintu ebyali e Dubai. Yangamba yamugambira mu mmotoka nga amujja ku kisaawe nti kino kigaanye. Ate yalaba nga ekyali e Dubai kyasukka. Ate Enule motivational speaker bano abeekoze obulungi kalina engeri gye kajja okukunnyonnyola isi we can move on. Manyi balina ebigambo byabwe. I like the composure in him. Is a good person. Wabula ne abantu kye batamanya nti Henry yakola capital mu bintu bya pulima mu bakazi. All of people bakola judgment bagamba Henry is a well grown up man and ready to take responsibility despite his age. Bakazi bye baagala. Kuganye sikuwadde wali gasumba. They hate to love him. Nti buli waba okuyimirira ne Sira abakazi bobongera gamba taata yona asinga. You get it? Ate nga oluusi byabagala bibanyiriza, so they hate to love him. Yes. Kati Henry naye nze comment nziraba. Henry newe yagenda kumwasuze mutya newe yagenda wa abantu bongera kwogera kintu eki
Henry bambi musajja muntu mulamu ali discipline naye no amayinti kati era abakazi abalala bakunoonya okujoga bangi so you need to be careful neche namwagalako he's doing business akola ebintu bye aina ka agency ke kakola obulango kakola plans media budgets biki then aina tour and travel company ye omanyi omusajja buli lwobeeramu ne ssente zo omukazi ne bwajjanga aina ayongereza kuli bwowa ne ssente omukazi wakukyawa tokiwulira nnyo naye bwe batoyina mwavu yafuula omukazi property but Henry what a for you naye kasita kati wabuka mu flampeni n'ogwa ku ttaka abaana oyina bakubabbaza tonna tubafuna omukazi yenna azadde mwana simanyi fresh ya mutaimingi ava nabbinga omwezi 6 beba girlfriend baba TV presenter radio kansuubire nti bannaye comment muziteekawo wansi awo ekikye mulowooza tugenda kubeerako nga tubiraba wiiki ejja tutandikiraawo among ne magogo nabo beewasa of course embaga eventually raising the controversy okutuuka okulaba nti omukyala baagala musensalinga gundi namuganza si ye musensalingisa namuganza naye mugezi anoonya social ki capital mu bantu ensonga emusensalingisa ndala nnyo naye akimanyi nti public tejja gifunamu interest bya ttaka lye naggulu kyokola ki leetamu embaga ne laavu ya sipiika abantu obadayivati anti yagamba mbu sipiika yagezaako nnyo teeka akazito ku bbaawe nga kansolinza obufumbo bwabwe okitegeera kati ndooza naye abamongo tasaaga anti ebyo byonna wulira omanyi bwe bamusoboledde bamugambye nebyo tebiina ngeri gye bijja ku floor of what parliament yes ebyo gyolina obitwala omanyiyo women parliamentary caucus women omukazi akomplaininga ku mukazi munne bamuweereza aja alina okugenda kubanga parliamentary women caucus ekola ku nsonga z'abaki z'abakyala naye ndowooza kati mukazi watulooza atula nagamba oba kadaaga yandisigaddewo naye nga namuganzi era ne kadaaga yamuyiribya namuganza ngaayiribya Museveni akuwa obukulu naye nga bungi naye ng'ayagala abe ne drawing point woddayo otegeera ani nannyini kuki buyiiza kati wano bayinza omusensalinga olukola reshuffle ye bannaye talking about that walabye musajja wo mpuuga bulijjo byoyogera yagambye n'agamba nti ekisanja kye kiggwako noza bisiya n'abagamba kati nammwe abakyagala mujje mukikwatemu mukiwulire adde agamba musajja wo zaake bannaye next year batuwa ekyalido bogalabye abadde bakulwanyisa mpuuga so netukikwatako bukwasi ate kisoboka zaake tasobola Turaye mpuga wa yabadde akola yagambye Omwaka tutewakawulidde yagambye gwalwanyisa mpuga ku bwa leader of opposition andibadde olwanira bwa pride minister wegomba oti owa lopu si wegomba naye akosike kabadde ka point kabadde nti yaba ababwagala enneeyisaayo eryetya ku palamenti ng'akuba musajja wange ebikolwa byo ku palamenti bikuleetera obuzibu naye musajja wange rishafu ejje bamuweeyo ekifo tebayinza muwa bagenda muwa bamuwe kino ekifo kyono yani nambeshe batukomyeyo ku bakomishona komishona baagaana ati Rishafu bejja baba mukomyawo bamutwala ate nga guli tegunnasalibwa n'emmotoka emmotoka yagigaanira n'abakuumi emmotoka yagigaanira emmotoka bajagala kyeyakola n'agitwala wa principal eri wa principal kati politically tosobola gikima ku principal wa party kwasigu wagiwa ate yalonda bakomishona nzo balinda kulonda agiwaddako Neso principal ayiriddewo zaako omubiri ekifo baagaana okiteekamu omuntu omulala Isma omusajja yagaana yeye yagaana kuba tayina ate tayina atya bawe gundi ono mukyala waffe yali ku NBS bandi kimuwadde baagala Joyce ate baagala n'empuuga obaawula babiwe nti ina abantu aba bana
omanyi oba ogaba ebifo trust nyambese wa regional gundi nti tuli ba region zizonna ne bamuteekawo ku balansinga region yes tebayinza wazzaako nga mpuuga yavudde bajja kugamba byabaganda okategeddeako kati Joyce baagala toyinza mumuwa ate abeera nnyo n'empuuga mpuuga ababaka yabasalamu dda bababaka bali wa mpuuga kati Bobi Wine asigaza Serukenya yowawa Serukenya yadda mu kifo kyono kisajja ly'abeene Serukenya yona agenda avuga abantu kumbaga ati wakoze nnyo mu struggle n'aleeta emmotoka ye yes yavuga n'asikaali wano yennyini yeeranga Serukenya ye muvuzi w'embaga za Nuupu yavuga n'asikaali yaleeta n'emmotoka muye wate wali mu struggle ali mu campaign ali mu campaign Serukenya kati Bobi Wine alina beemupyaba nagamba bagenda mukola bati kankagatte n'ataasoma kubala kagenda kukwangula 2026 bagenda kuddira pate ya National Progressive Movement yewandiise yaggwadde okwewandiisa eno lwolinge mu kalulu nga Museveni yeekoze eki yesimbyewo muwozi tagenda kwesimba wagenda balinda retirement okuva mu magye pate ye erina beemupi 10 olwedde wano wetuli mu parliament eno eriwo alina 10 ameka kati ye yekibala nti kyekifudde Bobi Wine oweki ow'amaanyi ba MP 57 kakati bwe bakomawo Museveni n'awangula MP bimeka 2 ono n'awangula 10 ameka 15 gattako 2 bisatu ameka bakulekerewo 5 mugagabane ne UPC UPP DP FDC nechi ne Nuupu kati ate mu same time towards 2026 mpuuga agenda kujjako ekiwaiki Bobi Wine asigale na Alaze Serukenya Wakayima bebo bemupiire ate komiti baddayo okuyita ebweru ka National Progressive Party ebirenga ye opposition balonde Joel Ssenyonyi Ssenyonyi muleke tosettinga musajja wange Ssenyonyi muleke Ssenyonyi wa Bobi Wine anti naye walido opposition ozatayagala kaliya jukira nti ne wano kumpuuga bandi badde baagala Ssenyonyi aveeno atulewa leader of opposition naye Ssenyonyi era talina ziiru yazaake era ne Ssenyonyi w'omulaba agenza abula mu bintuntu asigadde ku kaliya okategedde nti ne walonda Joel parliament ya diplomacy ate Bobi Wine ayagala zaake ali radical nenga zaake nawe bamukonfrontinga pate natezijja mukkiriza bebakuleeta ate balina okwaprovinga anti pate lead of opposition oyina okuba nga pate zonna endala abantu bazo bakukkiririzaamu biwanvu anyway now of course nga tunavaawo togenda ne kumbaga ezibadde mu Nuupu naye abaana ba Nuupu mbakubye embaga omwaka guno ate embaga zisse gundi tufunye eya zaake twafuna eya Joel tannawasa Ssenyonyi yawasa embaga yali ku African Award Ssenyonyi yawasa gundi n'awasa Mufumbiro Nyanzi n'awasa Ediyawe n'awasa Nyeko ne bayingira amayumba ag'ebbeeyi ne bagamba ensi bleeding. You cannot contradict yourself in a revolution. You cannot. What would you think uncoordinated movement? Kano ka chance ke nkuwadde ke kasemba. Wagambye next year tobaliko. Nemba lenja akugamba. Kati bafire ko bufizi. Yes, tosobola kasuku. Nga muri mu revolution intense bleeding. Omwezi egisooka wakati mu myezi mukaga ne muta amayumba mwenna. Kasuku njagalo ndage ku nyumba z'abantu abava mu kinana ze wali omanyi. Nga ne Museveni mwali. Echembaga mugamba ne Museveni yawasa. Kale ne mutulage ku mayumba ge bayina. Museveni amini agenda owasa.
Museveni amini awamba Uganda nga Museveni apangisa kireka nga alinya na Uganda People's Bus ogenda ku mulimu wabula jukira nga minister owulidde Museveni nga alinya ki basi ogenda ku mulimu okitegedde so amayumba gasooka ne gaba bulo y'amaanyi kati ne gagobererwa ki embaga kakati somewhere kyova olabanga abantu abaali batunyigidde ennyo mu society batuuka ne bagamba bafuutu soja kasuku kintu tewali ajja kikuwule ne we kiri bafuutu soja nabo ne baba bampulira eyo embaga bakongulajuleetinga ku social media naye nga mu mutima gwabwe si basanyufu balabanga this is Lakizale munse bleeding this is what Lakizale ezi selfie ne bapozinga munse bleeding kasuko manye se bleeding Somalia nga budibo selfie muvaawa so there was a bit of contradiction but when you again ebweru n'agamba abazungu nti obeera ovuganya Museveni obeera oli mu ntaana obeera oli mu kkomera obeera oli mu asylum n'amaliriza speech n'agamba I'm going back home abazungu ne bagamba ezo report musuule wali zaakomawo mu conference because it is a total contradiction now njagala tukoleyo story endala nga 3 tugalewo paati eno gye tuliko. 1 Jakana yafa omwaka guno. Jakana wummula mirembe yonna gy'oli omwogezi omulungi omusajja omuwi w'ensonga wagamba nga Jakana ebintu wano naye nga Jakana namugamba nti tuli boogezi tulabinga abantu bangi ate ekyo kitone si kya buli omu kuba gwe tunulamu abantu baagala abayimbi naye eri omuyimbi ayinza oyimba buli lunaku nefe tuwogera buli lunaku Jakana yannuma kuba nange mu mutima guŋŋamba accidenti ye yali puliki meditated then after awo bambi byamutuukako ekyenda taata we kamba saasire nga family yanadu naye nga wenabagambye tufa creatinga space so Jakana rest in peace. Emanu namulaba gye twali tulaga mu maaso eyo yali agenda kuba very very big very powerful yali munnyonnyozi okasuku omuntu akwata ekigambo ng'ayatandikira ku byabacwa nga teyaliiwo Jakana akunnyonnyola cwa n'olowooza Jakana ne cwa baatuulako awo ne banywa caayi naye omuntu yasinga okunnumako ebintu yali kankaka kankaka oyo osimanyi oba omumanyi kankaka just months days before Jakana dies ate ekibi tebyali muhiyase Jakana yenyini yabyeyogerera naba musajja alya sente zange biki kati ekyannume ennyo kankaka oyo yalinga nze sooka omulaba ng'ali wa pastor Igaawo. Kankaka was not a rich man. Sente ze zonna ennyingi ze yafuna n'azimba kalina essegoku kankaka abadde neyo byonna. Kankaka is a rich man kati. Okay, he's not super rich, but yali afunye sente kalina ezimbika essegoku ng'azijje mu ki kuli ne ya social media gwe ssebo kati kankubuulire tewalaba Jakana ng'ayogera balina eyo gundi yabwe bali bagitoba UNN ng'abantu basondera ddala sente UNN yakimbugwe tomanyi yayinanga sho gye yakolangako Jakana kati nga banyonyolawo ebintu ssebo nga bakunnyonnyola nti baweerezanga miliyoni 5, 10, 8 abantu ssebo Isma fena tufunye ku YouTube abantu babeerawo Isma ssebo nga gwe waliwo abasajja abasabiriza ddala naye waliwo kasuku ffe kye tuliko nze kati ga Isma n'okukeera ndowooze nti YouTube bagenda kunsasula kimbeerera far-fetched wuliranga wadde nga kituufu naye nze ffe tukoze ku goodwill anti kyekyo kati ate nva ku bino ebya YouTube eno teriiko sente tolanga tubegayira tobuuka bulango tokola ki nate neera ne bwoba tokabuuse kuliko dynamics endala nti bw'omala okukalaba n'ogenda ku linki yaako n'opakyesinga kati abantu ate abalina purchasing power babeera batini
Okitegeera naye nkugambye nti waliyo abakola show wano nga benga Isma nga oli atuuka n'agamba Jakana yali atuse kulevo era kyembugwe omukuba ba Patricia abanoobu nga baleeta bujulizi nti bajjako abantu ki sente kati gundi waliyo abantu abali ku YouTube kuno nga bino yembadde ngamba wali nti bakuwa essimu agamba bannaye twagala essimu ya Isma oli n'agiweereza so bano betuliko batulekaniza bwereere nze nina abantu bemanya bali ku YouTube nga YouTube kati zaagwa naye nga baleebeeta abantu oli olumukubirako nti Isma olina kooteesezaawo kalungi nnyo ng'asaving enamba munaye omwana wange tasoma munaye nakaprotikenja bali kuno kati gwenindakole balivaayo oli bawulira era abantu bebataliyogerako ndi abatatusabirizza nze naawe babiri fekka Isma ninamu ku price abantu bali eyo ebweru basasulira abaana bano abalina zi YouTube channel basasulira renti kati gwejjukira mu kalulu ekyaliwo goma y'abaana bannupu abafuna ssente awo tetulina airtime muweereze airtime ate simanyo naali mutwaliro agudde ku gundi yali agenda obifunamu yali asimbaga kato naabuuka kubanga asimbaga kato yaleetanga abantu namulabye afuuyira inanaye nabanne naye akola bulungi ali ne bagundi ali n'afande eddamuliro namulabye afuuyira bimera baati ku compound yembwa akola farming yewaka atakola farming yakola samples ze ayagala kulaga abantu nti kisoboka bwe yatuuka project eyo lighting up the ghetto kakati ebyo n'ebizibu ebyamutuukako ebyo ebintu kato yali abyagala tunne gye twagendako ku modern farm eyoyo ow'emakindi oyo kasozi era katonga abyagala kakati ye bw'alaba ebintu ebyo n'abyeyigiriza yatandika obiseeringisa ki gavumenti kuba ye kati alina ekintu eki amanyi wanudde projekiti ye erikola ki eritambula ate nange nkikkiriza kakati olaba ebyo byeyakola ebyo juzi afande ddamula yamutadde kagundi abanoonya yunifoomu genda kwasaganya geto era nga n'abatwalayo n'abalaga ebirime bye ojja kuba oliawo nga bamuwadde wabikola ki wabikolera so waliyo abantu abafunyemu kati noono gundi kankaka ne bali bafuniranga ddala ssente ate kankaka yayanguwa tinze ndalabanga mirundi wa kankaka wokka kankaka yaleeta tamale ki ate ye kankaka kati ffe kyatusingako wano ffe kankaka kati lino ye amanyi oku editinga n'ateekamu n'amaloboozi sebo wano bw'aba atandika show yasooka n'azanyazanya obuntu awo basponsa yalinanga engeri gy'aboogeramu nga be bazanya wali si bino ebyaffe teekayo buteesi mulanga Mezaya alina ekyuma ekimukolera Edi Mezaya owekalangalo bamuvoisingira ne bamumixingira okitegeera kati ebyo ebintu byateekamu bifuula buli kimu muwa interesting naye akyaliwo kankaka gyali yadda mu bintu bya Buganda ndaba byakola abeereyo Sima kabaka wa Buganda omulala Sima yasula mu ssubi Sima yakola biki nenye namunoonyako kubane mirundi yabadde amumbuuza kankaka okimanyi nti gundi we yafa ne kankaka yayokya Jakana ati kubanga Jakana agenda okufa ne milioni 9 nga bayombera ssente ate nga za Jakana ate kyekyo kyemmanega nti ate Jakana nga yayogera nti bamuwanga ssente zange n'azikola ki n'azirya kati ate ensobi ono gye yakola mbaga nti mukazi wa Jakana yali munyarwanda kati kankaka alina mu video zewe yahintingira nti omukazi gw'olina omwesiga biki kati awo firimu eba eweddemu omusajja yenna kasita otandika ku mukazi we owewaka omusajja yazeewo nataka okugamba mukazi we y'omumanyi omumanyi bulungi gw'ogamba nti ffe tukubega biki obeotaga sinayomba na musajja omukazi ye mumanyi ate kati awo omukazi abeera ajja kukulwanisa buli kimu kuba abeera alaba ozze kuwonoona so anyway byebyo byali ku Jakana naye kankaka nkusabira birungi byerere bino bijja kuggwawo tusigale nga tukola wazimba kalina banadye bakamu banaalyaki munnange oliwo gwopangisa olukuubo ne balya naye Jakana rest in peace ndowooza basically mu bya politics eyo ebize bitambula pozi ne majjambere omwana ajjuzza amaziga gaffe enze nali sikimanyi nti majjambere eri abantu abali huge giants who are cry babies. By the way, my first time of meeting Amajambere, try to call an interview.
era yambuuza nga tumaze okukola kasuku ng'obadde onneetegereza nnyo. In my mind I was like this guy is big like big nze naline majambere nga batumye creditation ogenda ku press enambole nga tuli kololo ebyenalemu ebyafulidde majambere yatabuka majambere ayina ekibato kikomawa majambere nga mulaba majambere giant yayimirira ati nakwata tetwali naawe ku majambere namusango ng'alinnye boda ng'agivuga ate najja nanyimirako ng'alinga ali kantu kekyana kitona magulu gali kati nenga ali ku boda nagittakola ninga kantu ka boda kantu kati ninnyo kwani naye natya majambere ayina amaziga majambere ye cry of the year nze nali mmanyi nti abakiga banyankole batoolo olw'olulimi lwe bayina luyinza obba wamu advantage yoki pediguli majambere yandagawa ayina ennyindo zibaite zireeguuka n'olowooza oba muganda baba ali bakyamu abagati nyindo nga zizaabaganda majambere si muganda yesemakula wano gavenate yesemakula majambere yesemakula bannange gwe obadde ki nange nakimanyawo ebuuzo nengabana mukiga kyayina ennyindo majambere akaaba n'olaba ebiri ku bwongo ng'oli wali obeeza oti n'omulaba mu bwongo naye mukole ku majambere oba mumuwa obutuuzi omusajja asooka kaaba bizinesi ze n'akaba temumujjukidde ati nno nze nvaako nze gwasooka obuweereza naye ngenda loopa atonejje nondoope nenga baloope naye mijamu mufe ku majambere bano tubeeko bwe tusiza bw'oba ogerero n'omusango bwe yakudda jamaleka kubanga agenda kukubuulira olugero lwe akaabe awo mumalewo essaawa ezi nze mwewala lwakuba amuzza mu maziga finally ku bya politics bye tugenda owozika nabyo wano musajja wonsereko yaleeta etteeka lye nerikona olunaku lwesajja kwerabira twali wano tukola interview nongamba kasuku omusajja bamuvuma akagege mwagala nkole ki akagege katambula akagege kaya kanyiisa ne baganda be bonna bayinike gye bakakola olingola abaana bannopa era musereko omusajja ayina engeri gy'alinya kompoze newewunya kuba abantu abamuvuma ebintu amala n'ayogera nabo n'abasanga ne ku layini honorable Nsereka ayogera ne ba kojja omugezi bakabuye Boston bangambye ali ng'owaviiriddeyo yabadde kabuye Boston ate yabadde akoze eki amanyi abantu bamanyidde kasuku if there is a person they have stigmatized in this country it is Ichuli. People have stigmatized me olw'abaana naye ekinnewuunyisa tewali omuntu avaayo n'agamba you have stigmatized Isma okiwulira kabuye Boston oyo yennyini baayimiriranga e Boston ne kinne ekirala kiri awo kyasuna mabiri bigundi bibiri bakozi bazaawedde bombi ekyo nekikateregga ne baddako Ichuli munnange nga mulaba obulago bwonna ajja yeeta kuluma batuga sirimu akuba kisipi wamuwulirako akwatawa kabuye kayeeta kule wano wonna n'alimbanga gavumenti yamuwa obutwa tafanga n'alimbanga bwe bamutwalira obutwa era yanywa obutwa bwe bawa kabaka bwe bawa neki kabuye yali agamba nti muvawala yamuwa obutwa waliwo kirume kyali kitambulaawo ne baga kati musajja wattu bateeka waki mu bintu ebyo muvawala obuzibu naye bw'alina mu noopu buli bumu muvawala si wa noopu mukwano gwa Bobby sinsi sukuulu kati kasuku gawona bakyaliwo galina kyagoba ate nga mubadde mukwataganya kubanga muvawala abadde ng'emusi nga yayanjula baali Bobby nga bali wano ne Amoti kati muvawala obuzibu bw'alina abantu balowooza alina confidentiality n'omukulembeze n'omukulu oba pediguli ekitegeera kyobulabe baamulaba nga atambula nnyo ne kalitosi kaliro nga
Isma omukulu ndowooza bawala ya mutambulize mali naye yandaga naseka na Isma nze mmanyi temujja genda mu ggulu. Anyway, so many things have happened this year. Your party tried to call like more like politics. Njagala tukomewo twogere ku bawizo musajja w'ekisa kya Mukama. Naye mu kisa kya Mukama waaki yatulaga amabina Isma. Nze bwe nagalaba bwe nti nanyigadde liiti emirundi ena ekifaananyi ne kivaawo naye nga nkyanyigawo nti tewabawo ene mistake yonna.